بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي فرض علينا حج بيت الله الحرام وقال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير من طاف وسعى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله batulaba tuli wano ku Labaika Travels era ku Labaika Islam Media kongera kubeera nti insha Allah twejjukanya mu lugendo lwaffe tugenda otambula ebiseera ebisinga Sheikh nga wotegeera nti mu butuufu n'olugendo luno nga woolidde watimul hajja wal umrata lillah. Omuntu yenna abagenda okukola hijja n'umura aba alina obikola nga abikola lillah. Sheikh nolowooza tewaliiwo bannaye tuli ne Sheikh Ali ndowooza mumumanyi abatulaba ebiseera ebisinga emundaba anono Sheikh Ali Mukibi director Aini Shams Islamic Primary and Secondary School. Tubasaba abaana inshallah taala mbaleete abaana ng'ebifo tebinaggwaawo ate era inshallah mutawaf al-kubra mutawifu wa Labaika omunene ennyo asinga okubeera nti atambuza abantu obulungi. Tubasaba bannaye mujje mu office zaffe eza Labaika mu registeringe tugende nammwe mu umra zonna. December twagaddewo ne Ramadan twaopeninze tugenda tutwalira 2025 ng'ate omuntu agenda sula bulungi ate ng'agenda atambula bulungi inshallah taala. So tubakubiriza mujje ng'ebifo tebinaggwaawo bagenda tambula ennaku z'omwezi the last 15 days tugenda tambula ennaku z'omwezi nga 5 March tukomewo ng'ennaku z'omwezi 19 March inshallah. Kiba kitegeeza ennaku 5 ezibulayo ennaku 10 ezisembayo zituuke 5 za mu Madina then 10 erisembayo za mu kibuga Makka. Omuntu akolere mu itikafu inshallah. Amina ya rabbi. N'okulinda none ebiseera ebisinga nina abasiraamu bange era beetegese batandise okusasula umra y'ekisibe nebeera yanjawulo. Nabbi agamba al-umratu fi Ramadan ta'dil hajja ma'i. Wokola umra y'ekisibe obeera nga akoze eki hijja ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebiseera ebisinga mbigamba abantu n'abatulaba bonna ate wogidde ekigambo nga kiraga nti ewaffe e Makka wano tuli ku kyeyo naye wobeera e Makka mu kisiibo olaba wano e Uganda naliko Sheikh Dubai ekisibo kiramba nga nkyasoma e Madina eyo naye ng'olaba embeera yanjawulo ate baŋŋamba ne wano e Kampala embeera ekyuka era tugiraba buli omu kati wallahi Sheikh weebuuza ate e Makka. Nze nyina mulirwana wange si musiraamu naye awo ng'ekisibo kinaatera otuuka aba amanyi ennaku ezibulayo nga naye yeesunga Ramadan ebirungi ebibaamu. Amiina rabbana. Tubakubiriza mujje ku Labaika Travels tubeere nga tubakola ki tubagaidinga butebe mugenda otambula ogenda mu Ramadan ate nga n'ebiseera bya hijja nabyo bikoze eki biweddeyo inshallah taala. Basaba n'abahijja nammwe mujje tumayira Ramadan tuba tumaze n'emikolo gyonna egy'okuteekateeka abalamaza bagenda mu hijja. Era okusoma kwa Ramadan abahijja baba batandise nabo okusoma kiba kitegeeza Ramadan hijja. Ramadan hijja awo waliwo ennaku 6 wakati wa Ramadan ne hijja. Ate nekyonyisa tuli mu Rajabu wova mu Rajabu Shaban Ramadan sigaze ennaku nga 5. Nina omulamazi omu Hajati gwatwala e Makka bambi saba Allah wekitibwa amuze emirundi n'emirundi twetwali naye Hajati Aisha amaze weeks nga 2 nga nkwira buli naku ngamba Sheikh mpa gundi mpa quotation ya Ramadan obudde buweddeyo bwatyo nga bwaŋŋamba paka wenna tunudde mu dates bwenti nga ndaba nange obudde bukoze eki bweddeyo inshallah taala. Sheikh mu butagenda wala badde nsaba inshallah twogere ku kifo kye bayita Makka. Ekifo ekiyitibwa Makka naye ng'ekyo ekifo Makka njagala twogere ku nnyumba ey'ekitiibwa awwal bait lalladhi bibakkata wa huda lilalamin fihi ayatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi ala nnas hijjul bait man istata'a ilayhi sabila ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا ربي
okuba nti Allah ali aleeta zino aya za hijja n'atandika ate kutulaga ennyumba eno fihi ayatun yensonga lwaki tugamba kyekinyusi okugenda e Makka n'otuuka ku Kaaba kyekinyusi tugenda kulambula nnyumba ya Allah Kaaba kyekinyusi so tugenda kulambula nnyumba ya Allah Kaaba falyabudu rabba hadha albayt tugenda kusinza omulezi w'ennyumba ey'ekitiibwa so tetwesinza Kaaba ebiseera ebisinga abantu abamu abo boogera propaganda atali mutuufu tetwesinza Kaaba ffe tusinza Allah omulezi wa Kaaba ne Sheikh omuntu ono atulaba yandibadde akimanyi nokimanya nti ffe ate ekyewunyisa wakisomesa nako mu tarikh al-Makka n'ogamba eno Kaaba esobola n'okujjayo neevaawo nga teriiwo era ejja kuvaawo era n'ogamba ejja vaawo era yavaawoko naye ekifo kikola ki al-buqatu sharifa ekifo ebbala ery'ekitiibwa Allah lyasiima ku nsi terivaawo wamma njukiza Ibrahim rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitika al-muharram ndese ezzadde lyange mu kifo ekitalimu ewali enjuyi ey'emizizo ebyo yabyogera Ismaila bebi kyokka enju yagizimba na Ismaila naye n'agamba mbalese ewali enju ey'emizizo ekitegeeza enju yaliwo omusingi gwaliwo ng'era Ibrahimu akimanyi weeguli naye Allah paka lwe yamulagira kati situla omusingi ogwo ozimbe Kaaba kati Sheikh nga bw'onsabye okwogera ku Makka nene tugendera gifunza paka ku Masjid al-Haram muzikiti gwonna oguli e Makka era nagwo tugufunze paka ku Kaabatu Sharifa Kaaba ey'ekitiibwa naye ekyali nnene tulondeko aljuzu ekitundu ku Kaaba ebitundu ku Kaaba ayiwa tulondeko alhajarul aswad hajarul aswad wal multazam ejjinja eriddugavu n'ekifo ekiyitibwa multazam abatulaba ejjinja eriddugavu liri ku Kaaba ejjinja eryo lyava mu ggulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatugamba ejjinja eryo lyava mu ggulu hadisi ya Imam Tirmidhi ejjinja lyava mu ggulu ashaddu bayadha min al-laban lyali lyeru okusinga amata konko lyali ligasinga obweru naye ejjinja eryo iswadda neriddugala olw'ebyonoono by'omwana Adamu nerigenda nga liddugala era ejjinja eryo liddugavu naye abatulaba ejjinja eryo eriddugavu si liddugavu ng'obuddugavu obwa bulijjo liddugavu mailan ila ihmarar liddugavu enzirugavu egenda ng'efuukamu red lyagala kubeera ng'erimyufu Sheikh we batugamba ku muliro guno nti gukyusa kkala gusooka ne gufuuka black ne guddamu bagukumanga mweru ne guddako ne gumyuka kati muddugavu ejjinja liddugavu naye ate singa omuliro liddugavu obuddugavu obugenda nga lyagala kubeeramu ng'erimyufu eri alituuseemu ndowooza ekyakijulira ejjinja eryo lisangibwawa ejjinja eryo lisangibwa ku nsonda ya Kaaba eri kye tuyita janubi sharq mu bukiika Abaganda simanyi bakyogera naye south east oba bakyogera batya obukiika sigala mu luzungu anti wabaawo Musa gwe nandibuuzizza oluganda lw'essiru south east ejjinja eryo si bulooka ng'ez'okukaaba obula baaliteerako ekintu kiri awo kya silver kye bayita ennywanto era omuntu ayinza okwebuuza ate ennywanto kyeki ejjinja kyeki fil farq baina alhajar wanywanto ennywanto yeno mwoyingiza omutwe n'onywegera ki n'onywegera ejjinja ajja kirafu sayingiza mu nywanto si mu jjinja omutwe akuyamba n'oyingiriza omutwe mu nywanto n'onywegera ejjinja alhamdulillah sejjinja liri ddala muli mu liri mu nywanto
alhamdulillah naye tulaba Sheikh wandi mugambye yenna agenda e Makka waliwo abatambula baganda baffe wona alaba wayita green point wetunudde ogenda kuba olaba ekintu kya green ekala gye bayita green nga wetunudde wenyini wali atagendangako Makka Kaaba eri muzikiti munda omuzikiti mwetooloovu gwetoolodde Kaaba Kaaba eri muzikiti munda Kaaba ine ensonda nnya njukiza Seeka yange Seeka Saidi Nalukoola twali naye nangamba Seeka sinasalirako munda mu Kaaba obwedda sinasalirako munda mu muzikiti obwedda nsalira ku Kaaba kwennyini ku layini esooka ne mugamba oli munda yali mu muzikiti oli munda mu muzikiti era Kaaba n'omuzikiti byombi bibiri biyitibwa al-Masjid al-Haram ye Masjid al-Haram Kaaba n'omuzikiti byonna we biyitibwa ate bw'oba oyagadde ne Makka yonna naye bagiyita Masjid al-Haram naye mu Kaaba eyo erina ensonda nnya ensonda emu bagiyita Iraki endala Shami Ruknul Iraq wa Ruknu Sham ene Yamani Ruknul Yaman kati endala bagiyita Hajar yensonda eriko ejjinja ensonda eyo eriko ejjinja mu mbeera eza bulijjo ng'oyagala ogiraba omuzikiti ogwo omwetoolovu gwe tugambye ogugyetoolodde Kaaba waliwo wali ettaala ya tube ya green eri ku muzikiti bagiteeka ku muzikiti bwe bati mpanvu kati direction yaayo esonze ku jjinja eriki eriddugavu era bw'oba otambula oba obala ejjinja oba obala ettaala eya green weeri bw'ogirengera omanya ye layini y'ejjinja eriddugavu ekyo kyekikuyamba okulimanya Hajarul Aswad wewabaawo abantu wewataba bantu era oba olabawo awabawo abantu Sheikh welabidde nti yo beginning point bano omuntu yenna yina abazze okukola tawaafu oba ozze okukola tawaafu oba ozze kukola umra toyina tandikira walala si bwe kiri oyina tandikira awo omulundi n'ogamba bisimillahi Allahu akbar wetutandikira omulundi bisimillahi Allahu akbar oba bisimillahi wallahu akbar n'olaza nayo bw'otyo n'olaza nayo tusongayo kyonna kyokola nga kiyitibwa kusonga oba osonzeeyo naye nga singa wabadde tewali bantu twandiyingiza omutwe mu nnywanto ne tunywegera ejjinja eryo ne tugaba bisimillahi wallahu akbar ne twetooloola Sheikh obadde okimanyi ate okireese wano nenkiraba lwaki wano wetuba ku Hajjarul Aswad tugamba bisimillahi allahu akbar kijja eri hadithi ya nabbi gyagamba innama ju'ila tawaafu bilbaiti wasaayi wa ramyul jamarati liqamati dhikrillah lwaki nabbi yasiima lwaki nabbi yatukubiriza kuba nabbi kyakola kudwa tunasana kyetukola yagendooza kwogerako Allah kutendereza Allah so tawaafu yonna kutendereza Allah etandika na kutendereza Allah era eggwa nakukola ki kutendereza Allah ow'ekitiibwa atulaba ndowooza ebyo byonna bannaye tubifuna omuntu yenna yina oba ogenze ku Kaaba ey'ekitiibwa ng'ogenda mu tawaafu osookera ku Hajarul Aswad bw'otuukawo n'owanika omukono n'okola Sheikh nga bw'atugambye bisimillahi Allahu akbar n'otandika emirundi era emirundi musanvu Sheikh giggwerayo weewo wennyini bw'oba ogw'omusanvu tegutuuse ku Hajarul Aswad ku jjinja eriddugavu oba layini yaalyo wakati waalyo ettaala eno gye twogedde nga toyiseewo omulundi gw'omusanvu guba teguweza ekitegeeza oba ne twafu ya kitundu ebiseera ebisinga nno bino ebintu omuntu yandibadde abimanya nga weegendereza kuba mu sharia tugamba ibadatu tawkifiya nti ibada ogikola exactly nga nabbi yagamba togikyusa mukati gwojjagenda olemetuuka ku Hajarul Aswad mulundi ogusembawo mbwokooyi abakuba okoze mukaaga na Sheikh gwe otya gusembayo nze waliwo eyanneebuuzaako nga Sheikh era umura yagikolanga ye kubanga Sheikh naye yali esooka yatandikira ku Rukunul Yamani ng'amanyi nti ye Hajarul Aswad ya rabbi obula ne mubuuza ate ogusembyeyo okomyewa naŋŋamba ogusembyeyo okusinziira bwe yaŋŋamba yatuukawo kati nga bw'aba yatuuseyo ogusembayo aba akoze eki omanyi ebiseera ebisinga
tukubiriza abantu kyeki kyewagambye okugondera abakulembeze n'obaki n'oba ng'olina ky'omanyi ky'obadde osoma lwaki kuba ne Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atujjukire mu hijjatul wida mu hijjatul wida yali amaze okutendeka abaswahaba nga bamanyi yatumako Abubakar nga watugamba n'atumako Ali ne baswahaba nga bakoze kuzi umra newe yatuuka ku hijjatul wida abagamba nga mukole khudhu anni manasikakum mukole ng'emunda bankola lwaki kuba osobola okukola mistake ngolooza gundi ng'ate si kyekituufu era baswahaba mu hijja egyo bajjanga ne bamwebuuzaako nabbi nkoze bwenti n'agamba kola bwoti nabbi kino bamwebuuzangako ebintu ifal wala haraj kati shekhe mu bufunze ejjinja eryo eriddugavu sirye tusinza tusinza mulezi waalyo tusinza rabbul kaaba Allah ye yalitonda era hadisi ya Umar oba bigambo bya Umar bikulu nnyo wallahi waliwo abantu kati era manyi social media eno it has some advantages but it also has some disadvantages because long ago when we are still as in before this era of social media used to be there with our things as in secretly you go to Kaaba you come back no one knows ogenda ku nyumba n'okomonga tewali amanyi wakoze bulungi twawafu ebintu bino batata baffe kati nge yali alabyeko kyalabye yakirabakana akantu ke banyola waliwo yanga tewaliwo waliwo twatwala emaka n'agamba akantu akagalera amaliriza akaguze muno falumusa abaana bato tebakamanyi manyi omuntu agenda ejekalinga nga wallahi baleeta akantu ng'olina kayingiza mbwoti n'olaba naye ngenda kaleeta ajja kaleeta inshallah ajja kagulirako abaana nkaleeteko ne wano abantu bano ab'omulembe guno ogwa Musa bakalabeko balabe ensonga bwe yali naye kati Sheikh obuzibu bwe tulina ennaku zino azin byonna birabika ku social media oli nalowooza twesinza jjinja nagamba siraamu bawakanya bino ate abamu bamanyi nti Kaaba yennyini yonna yejjinja boogera nekye batamanyi abamu bamanyi Kaaba jjinja then abamu ne bamanya nti waliwo ejjinja buli tukola ki yetusinza naye Umar radiyallahu anhu bwe yanywekera ejjinja eryo yagamba inni la a'lamu annaka hajar eriga gwe jjinja nkumanya oli jjinja yayogera nalyo ngabo ono yogera n'omu inni a'lamu annaka hajar nkimanya oli jjinja la tadur wala tanfa tokosa era togasa nga gwe bizatika toyina buyinza bukosa adde obugasa walaula anni ra'aytu rasulallahi yuqabbiluka ma qabbaltuka era singa salaba nabbi ng'akunywegera sandi kunywegedde naye nkunywegera kuba nabbi yakola ki yakunywegera tunywegera ejjinja eryo kubanga nabbi yalinywegera ekyo kyekisooka ekyokubiri waliwo ebirungi fadairu z'okulinywegera nga muzo okubeera nga ejjinja eryo Allah jaddiwa omumwa ogwogera ku lunaku lw'enkomerero lijulire diya Allah ono yakola ki yanywegera era omuntu alinywegedde ekisinga obulungi agambe bisimillahi wallahu akbar edduwa ezisinga obulungi zewateekateeka ate azitwale ku multazamu tegeeza wanakwerewo ekyo sekendi emu agende ku multazamu oba obujulizi abumale nti abufunye naye ekirala kye tuyinza okusembayo ku jjinja eryo weegendereza okunakuwaza omuntu yenna okunywegera ejjinja kuli sunna ate okunakuwaza omuntu kuli haramu ya rabbi kati tokola haramu ng'oyagala okufuna sunna tokola haramu ng'oyagala kufuna sunna ng'ayagala kufuna sunna so omuntu yenna bali abagenda e Makka omanyi tulina abaganda abafureda abaliyo bali Madiina abalala bagenda bugenzi naffe inshallah tuli mu kweteekateeka genda bane yenna agenda e Makka nkubiriza nga Sheikh bwagambye tonakuwaza omugenyi wa Allah tomanyi lwaki Allah amuyise tomanyi lwaki Allah amulonze tomanyi lwaki ali obwogezi ayinza okubeerayo gwona kuwaza nga ye umra yeesembyeyo oba twawafu yeesembyeyo ng'ebisigadde agenda kusisinkana maaso gaabo kati gwe yiiya nteekateeka kubanga wo wagendwa oba ogenzeewo otya naye okakase nti ogenzeewo naye Sheikh tewaliwo gwona okimanyi nti nno okuhajja al-aswad eyo
waliwo ekintu kye naasoma ku sheekh omu n'agamba nti mu butuufu mu ibaada zonna ezikolebwa ibaada gy'osobola okubeera nti okola naye akadakiika ako akamu akatikiti ako ogikola wekka ye muntu okubeera mu nywanto omwo mubeeramu omutwe gumu mu duniya temusobola kubeeramu ndowooza mitwe bw'oba okikola wekka era obeera minal mukhtarina Allah balonze naye weefuge nga Allah olina okwefuga Allah akulonze ate tolwamu muganda wange ne banno bawo muki omukisa. I had my friends from UK they're like saying why can't they as in put some order here like they're putting that order in Rawda because omuntu aba agenda mu Rawda applying nakola ki for them they are suggesting that they should also as in put some order whereby people can book they safeguard it but I think it's impossible. Kyenkakasa babirowoozaako dda byonna naye era ne balaba nti tebikola ki tebiri possible. Gwe ng'omuddu wa Allah dhaifu rahman omugenyi wa Allah olina kwefuga nga bw'oneefuga ng'okyadde ew'omuntu kati weefuge ng'oli ewa Allah awo wa Allah amina rabbi. Saba Allah tutwale watusobozese tusaba Allah abagenda mwenna buli omu amusobozesa okutuukako ku jjinja eryo saba Allah ffenna tusobozese ya rabbi. Sheikh twayogedde ku multazam naye mbadde nsaba ogikonneko obukulu bwayo kuba obudde tetugenda ku multazam twogereyo akantu katono nnyo bwe kati multazam eri wakati w'ejjinja eriddugavu lyetwogeddeko n'oluggi lwa Kaaba waliwo mita ng'emu kitundu ku bbiri watono wabula Ibn Abbas yatugamba nti awo edduwa yawo tosaba Allah kintu okujjako ng'akikuwa Allah ajanukula okkirizibwa n'okwekwatako bwoti ossaako ekyenyi emikono n'ekifuba ku Hajarul Aswad bw'oba omaze okukwatawo bannaye teweesiimuulako ekyokubiri ejjinja eryo terikyali limu lyakutuka eryakutukamu kati mulimu obuyinja nga 3-4 bwebo Hajarul Aswad weetegereza nnyo muganda wange kati wali ku multazam weewali edduwa yo Allah ajanukulirawo Allah bakusobozesezza otuukawo nga tonakuwaza muntu n'omu wakiri bwoba onoonakuwaza oba onoosuna omuntu onoomuluma onoomwambula waliwo eyannuma bannaye nenva nawo nziruka yoli yannuma naye mwenyini bw'onoowulira nti ojavawo oli mulwadde multaza mugireke Allah yalanga lusi abantu ku jjinja yano bakubiriza bagendeyo nga emikolo egisinga giwedde Singo twala omuntu mu hijja lunaku olusooka mwakatuuka mulimu hajju tamato y'omutaru y'olunaku olw'omunaana mukiridde n'ayagala atakole ki omuntu bw'ateefuga na kugomberera mu mukulembeze ayinza okwebambu yagende so ng'omukulembeze byonna aba bimanyi nga yabiyitamu dda nga kyakugamba akimanyi kola ibaada yo amina inshallah saba Allah w'ekitiibwa abagenda e Makka ffenna tusobozese saba Allah w'ekitiibwa omanyise kokonye ku bifo ebyo naye nga ensonga ffenna etutwala addua kusaba tugenda Allah agamba faidha sawta tugenda kusinza Allah kumutendereza zikiri kumusaba atusonyiwe istighfaru kumusaba bye twagala eby'edduniya n'ebyakhira n'okumwebaza n'okumwebaza nno omukyala saba Allah w'ekitiibwa amusaasire yakabayo maziga mwomulaye ngamba sheikh nina bingi wallahi mwebaze nina mwebaza mpulira n'okumusaba ntya ye ng'agamba mpulira ensonyi okumusaba kuba ebyokumwebaza ate mpulira bingi oba mwebaza akole ki agenda kuba alingaga la inshakaltum la azidannakum oliye mukama waffe kati bwe tukubyamu bino ebyawansi gwe taata semako mu bino ebyawansi se ebyawa Allah naye ng'abaana bo abewaka tebakyakusaba kitalo otandika n'okwewuunya baire sina baana omukazi watandika n'ageza amala olunaku nga takusabye agamba ye naye kati sente azisabawa aisa ate okumanya wallahi abakazi bazibu seko omukazi musakazi atandika ebyabakazi abyagala nnyo ayinza okusaba nti seeka njagala kino na wanayitawo ddakiika emu
nomugamba kanonye sente njifune nafune kya ne kino nkyagala kyetaagisibwa ne kino kati akuddamu question eji ng'omugambye ine wakansaba kino ne kino tuli bantu twetamwa agamba mbisabani ne sente obozi ineroga wakiri yandiringambye amina ya rabbi ne Allah yagala okumusaba saba Allah wesiba sobozese inshallah ta'ala al-ganiyyu al-fattah ar-razzaq dhul quwwati kafara fa inna Allah ganiyyun 'anil alamin ina kyakwetaaga ko obulamu bw'omweta bane tubakubiriza Labaika Travels Offices nzigule mujje tugende mu hijja mujje tugende mu Ramadan obudde buwedde saa zino tu receiving Ramadan walone yankubidde abantu baagala nnyo last minute toli yankubidde nga isasula na sente nyingi ne mugamba tetukyayina Sheikh abantu bagambe nti nayagala okukola omwaka ogujja n'ogwokoosa okujja ajja asasule mpola receipt ajja gifuna ne bwoba olesa omusolo 10 Labaika eruwandiza inshallah taala mujje mu registaringa abagenda naffe mu Ramadan bagenda naffe mu December obudde bwaweddeyo twagaddewo tuli mu kweteekateeka inshallah olunaku olw'Sunday tugenda simbula saba Allah wekisiba tamuze bulungi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka alhamdulillahi rabbil alamin